Nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera. Tuli ku mukutu gwa Kyembo Updates gwe tusinzira okubanga tubaweereza olwaleero nzize n'amawulire okuva e Masaka. Bannaffe bannamasaka be tugenda okubanga tutunuulira era nga twogera ku nsonga ezigenda maaso mu bitundu by'e Masaka ku nsonga z'ebyobufuzi byabwe. Bw'otunuulira abakulembeze abava e Masaka engeri gye badde bakolamu ebintu byabwe, nja kutandikira ku mbaka omukyala owa disitulikiti awo Julie Kakande, nja kuddako omubaka w'Ekimanya Kabonera, omukulu Abedi Bwanika Bwepo n'omukulu eyabasala Wanyendo Mukongwe abali mu kugenda maaso n'okuba nga bategeka akabaga. Tugenda kutunuulira okusinziira ku bano abasajja kye badde beeyita bekaseera nga bagamba nti bo be bannannyini Masaka. Masaka egambye nga ne baboogera bakootinga Masaka nti Masaka ffe ng'ab'e Masaka ffe ng'ab'e Masaka, naye nga mwanange munnaye ate bo bennyini oyinza obayita ebikonwa by'e Masaka tebalina nnyo kye bagasse nnyo ku Masaka, naye jasa okuggyako okwogera obwogezi nga beeyita ab'e Masaka. Ate bw'oba otusanze bannamasaka abatuufu ate bo ne bakubulira ebyabwe biri totally different from bana basajja bye boogera. Tuli mu mbeera nga Ssaabasajja Kabaka talabikako, tetumanyi wawaali basemba kutugamba nti ali Namibia agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa, kyokka ate beyalekera obuyinza okuuma Namulondo bagenda kubeera ku mikolo nga babiteguka bakyenkyebula amazina n'ebirala, kubanga ntegeddeko nti omukolo ogugenda okubeera e Masaka ennaku z'omwezi 20 nti ate Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ye mugenyi omukulu. Kale oyinza okwewuunya Katikkiro agenda kuba mugenyi mukulu ki ku mukolo nga Kabaka taliiwo, nga Kabaka ali mu mbeera yakuba nga yaddugala kozi ffe mu Buganda Kabaka yenna waaba afunye mu mbeera ya mwekimuyita okulwala kati mu lulimi Oluganda atuga nti Kabaka addugadde. Kale Kabaka abanga ali mu mbeera eyo gwe Katikkiro nga gw'okuuma Namulondo ogivaamu otya oba ovaawo otya n'ogenda otandike okubitigguka ku mikolo n'empuuga waako. Bw'oba otugamba nti mpuuga, bw'oba otugamba nti Kabaka yakusiima era n'akuwa obwami n'akuwa n'obwa minisita oyitibwa ow'ekitiibwa, manyi Emmengo eyaliko minisita oba minisita yayitibwa ow'ekitiibwa, kyekitiibwa ekiweebwa minisita wa Ssaabasajja Kabaka bamuyita ow'ekitiibwa. Tetubayitanga olaba eno nti minisita gundi, ow'ekitiibwa gundi ow'ekitiibwa. Kati ow'ekitiibwa Mayiga gwe essanyu olijjeewa, naye abasajja bano gwe essanyu olijjeewa okuteeka emikolo nga Kabaka eyakukwasa ekitiibwa ekyo kyotambuliramu kyeweewaniramu mbw'oba kyekitiibwa kyolina nga mulwadde nga taliiwo, tali mu nsi ye. Mwe muli kuno mukola mikolo. Nalabye n'omukungu ow'ekika kye Mutesaasira mwami wa Kabaka ow'ekika ky'Engo nga naye ali mu mikolo, yakoze n'omukolo gw'embaga. Kale tetugaana kola mbaga, naye ate okubeera ng'oli jjajja w'abazzukulu oli Mutesaasira gwe ng'oli mikolo naye nga Ssaabasajja Kabaka gwe weekwatako taliiwo, ate nga tomanyi na mu mbeera mwali oba oli awo kiba tekivaayo bulungi mu mbeera bwetu. Bingi ebitambula byenjagadde tutemeteme tulabe nga ddala bano basajja beeyita ab'e Masaka ddala kituufu b'e Masaka be bannannyini Masaka oba Masaka bagyesibako bwesibi, because bw'otunulira omuntu okwewaanira ku kintu tuba tubala achievements, tubala byasobodde okukola ebikimubalibwako. Tojja gamba nti oli w'e Masaka ffe ng'ab'e Masaka ffe ng'ab'e Masaka tugambye ffe ng'ab'e Masaka tugambye nga tolina kye wali okozeeyo, si nti waweerera baana baayo, si nti wazimbayo factory oba wazimbayo kolero oba ssomero. Kati nga Bwana Abedi obadde ovuganya kuba pulezidenti emirundi giringa 3 gyonna ng'ogwa, ate nga bw'omala okugwa gwe disappointinga n'abantu abalala, kozi tujjukira Besigye yali agenda mu kooti okuwaaba nti akalulu kakwatiddwamu gwe wamugaana.
n'omutegeeza nti akalulu kalungi nnyo kabadde tekalina mutawaana. Kakati ozze Kasanja kano bakulonze n'obusirusiru bwo bwonna bw'obuleese mu kalulu obuleese ku banno wali eyo ng'otagalatagala olina akabiina k'ebyobufuzi akabiina k'embizzi kuba kati anti oli musawo wa bisolo akabiina ako ndowooza mwalimu mbizzi na mbuzi na ntebe wali okolera mu kabiina aka development party wakasuula tomanyi kye kaliko ozze mu kibiina kya banno bakuyambye bakuwadde obwa MP kozi era be babukuwa nakulaba oli eri ogazi y'omutwe ogamba nga bwe bataabukuwa simanyi tebakuyambako naye nga naawe nkimanyi bulungi nti obadde ng'ojja ovuganya kuba president emirundi gyonna gy'obadde ovuganya nga tokwata wadde toweza wadde 1% ey'akalulu obeera mu 0 point naye bakuyambye ofuuse MP ofuuse MP lwakukubeereramu ne bakuyamba ate n'otandika okwogera ebitakwatagana n'ebiringa ebyo muyinza okuba nga mwafuna essente oba nga mwalya mukube Kyagulanyi naye mulina okukimanya nti Kyagulanyi ali kiraasi ndalamu bangi bamugezezaako okumukuba naye buli amukuba yagwa nammwe mwagudde bassebo kati gwe Abedi toddamu kweyitawo e Masaka tokiddamu kubanga n'ab'e Masaka bennyini tebakwagala n'ab'e Masaka bennyini tebakwagala b'oli mu kwesibako b'oli mu kulowooza mbu oyogerera wano wali mu kuziika n'owandirira abantu amalusu n'ogera ebintu tebitakwatagana to the extent kwagala kuwandulira abantu malusu ab'e Masaka walabako nga bakuwaana bweweesibako bogamba mbu ffe ng'ab'e Masaka kati bw'omala otegeera ekyo ntolina gwoyogerera era tolina bantu booli awo bogamba nti bano be bagambye lwaki osigala obeera olowooza mbu oli w'amaanyi Oweekitiibwa Mpuuga byonna babikwogeredde era byonna obirabye obadde mu kibiina wajjanga independent nomala ndowooza omusajja yali ani gwe wajjayo bamwitanga nti semwogerere gwe wajjayo e Masaka abantu ne bakwagala n'ofuuka n'oyingira DP n'otandika okolanga owa DP n'okola ebisanja bibiri DP ne mugisuula n'akabinjako Oweekitiibwa akabinjako ne musuula DP akabinjako kalimu Sseggona kalimu Mwanga Kivumbi kalimu Oweekitiibwa Nambooze kalimu ggwe kalimu Oweekitiibwa Katikkiro akakabinja akako ne mukuba DP ne mugiyuzayuza ne mugireka ng'esensebuse kakati ozze weeripye ku kibiina kya banno baawe bakunyunya kubeera nammwe mwemu ku baali batagenda kukomawo mwemu abaali tebagenda kukomawo era mukazi Nambooze mugezi nnyo essaawa zino akulaga nti ekikopo akikuba akizza ku Nuupu newankubadde nga bamumanyi embeera ze n'ebirala byonna kati omaze otegeera nti naawe tewalina nnyo olugendo tewalina nnyo kyogatta ku n'oyambibwa mu ngeri efaanagana bwetu weefudde nti oli wa kitalo nnyo mulina engeri gye mwefuula nti muli ba kitalo nnyo togambibwako oweefuula nti gwomanyi ebyobufuzi wekka simanyi gwe wazimbibwa oli wa kitiibwa tujja kitwala nti nno oli wa kitiibwa because bakikuwa ate kabaka gwawadde obwami tekimugibwako obeera mukulembeze era obeera musajja wa kabaka ekyo tetukijjawo naye okoze ebikufuula ow'ekitiibwa ng'omusajja omukulu politician lawyer ayeebuzibwako ensonga zonna oyinza okutandika okuyuzayuza ekibiina ky'abanno kyewakajjamu bwotyo bwe kiba nga ekibiina kitambula mu mbeera gye kitambuliramu waafuddeyo okutuula ku mmeeza ogambe nti bannaye Kyagulanyi principle ekibiina tukitereeze bwe tuti ne bwe tuti muuvu gy'otaddewo okugenda okutandika ebibiina ebibyo okutandika ekibiina ekyokukyalo gw'olaba kyekizimba ekibiina oba kyekizimba politics mubaddemu eri embeera yammwe ey'okuyuzayuza ebibiina gye muzzenga muva kati mugireese ne mu kibiina ekipya naye ate ekirungi ekyekibiina kino nti ky'abantu abategeera ekigenda mu maaso because temulina kyemugenda kukola kipya kyemutaakola dda mwayuza dda DP ensi ebamanyi gwe Mpuuga gwe
ng'oli ne Lukwago, ng'oli ne Sseggona, ng'oli ne Muwanga Kivumbi, ng'oli ne Katolu Bwama. Mwakola dda byonna nga muyuza ekibiina ne mutendawo bu pressure group zijjukira bulungi nnyo. Owekitiibwa Erias Lukwago naawe mpuuga wako mwatondawo ka pressure group ke baali nga bayita TJ, simanyi Truth and Justice, abaana bakavunula nti bakayita tabula gyova. Omugenzi Katolu Bwama n'aleeta ka pressure group akake nga bakayita Solida. Ne muvaawo mwe bennyini ne mugenda ne mwegatta ku Dr. Besigye ne mutandika kye bayitanga People's Government. Tubalaba ne mwegattibako ne gino emigangatika gino olona omusajja omunene alina omutwe gulinga kiyosiki, ono ali awo, so yafa mu byobufuzi, omugenzi w'olutalo Lubega Mukaako mu byobufuzi waali atambula ne political is in political limbo, yafa mu byobufuzi. Ali awo abuukira bubuukizi buli erimu omuliro, buli etokota gyagenderako. Yaliko Modipi, yaliko Simanyi Musuubi, yayagalako kuba pulezidenti, kati wuuyo abaddeko n'agendako mu SDP, batonzewo ekyo ekibiina kyabwe ekyali kikulirwa, yaliko Mbaka ya Makindye East, Michael Mabike, ekibiina bakitanga Social Development Party SDP, ekyo mukisuddewo, mugenze mweripye ku pressure groups awo obulala obuli awo, finally muze ate muyingidde ekibiina kyaffe ekitali temutalina akakwate konna, muzze mu kibiina temukiinaako gundi yonna babayambi babaleese, ate mwefuula abazibu. Nzezeeyo ku mpuuga ne banno bye mbadde nga mukola okulaga nti babamanyi. Omuze gwammwe gwa kuyuza bibiina, kufuna ssente, kuvumirira, gwe muze gwammwe. Mwabeeyita abaprofesa mu nsonga z'ebyobufuzi, abeeyita abakugu mu nsonga z'ebyobufuzi, because now kati bw'obanga yegwe Bwana Mpuuga history owo akutambulira kalaga nti bwoti bozze ng'otambula ebyobufuzi byo badde ng'obizannya pick and play, obadde ng'ojja obizannya wekakubira woogenda, kitegeeza tukumanyi era mwagenda okujja eno nga babamanyi. Okitegeera? Ebyobufuzi tebabizannya bwe batyo. Bw'obanga ddala okakasa nti oli politician ayagala embeera okukyuka mu ngeri gy'okubamu ekikopo oba mu ngeri gy'ovugamu ebyobufuzi byo, move teyandibadde yakutegeka ekibiina kirala, because tuwulira mbu kusaba, but of course fe ababirengerera ewala muyinza okuba nga mukola ka pate akagenda okulangirira abantu mu pate, akabaga akalangira abantu mu kibiina ky'ebyobufuzi gye mutegese, kubanga bebeera mu misa ey'okwebaza Katonda lwaki mugitadde mu kisaawe, mugenda kuva mu kereziya ekitovu, simanyi mutwale ku reception ku kitovu, simanyi recreation ground, kitegeeza muyina ebigendererwa ebirala. Nalangedde n'omusajja omukadde, manyi omuntu bw'akula nnyo ate si kirungi kale ate kukaddiwa nnyo, yadde ffenna twagala okukaddiwa, naye waliwo n'omusajja omukadde alina ebirevu by'envi. Oyo omusajja yabadde alangirira abantu abagenda okubeerayo ng'agamba nti balina abagenyi okuva eggulu, balina abagenyi okuva simanyi Embarara, balina abagenyi okuva Embale. Kitegeeza bwe mutuukira okuba n'abantu okuva mu area ezo zonna, muyina ekintu ekyenjawulo kye mugenda okuba nga mutongoza, muyina ekintu ekikusike kye mwagala okuba nga muleeta, however mukikwese mu nsonga ya pate service oba emmisa ey'okwebaza Katonda, ebintu byakolesezza Mpuuga, ebiki byakozesezza okubiba ssente za gavumenti oba ez'omuwi w'omusolo by'ogenda okwebaza Katonda, oba kubitiguka kuzina mazina kukola biki nga kabaka wo tali mu ggwanga nga Namulondo nkalu. Awo envaawo ngenda kutunuulira ku nsonga ya baŋŋambye bagenda okulemberamu emmisa abamu ku basumba abasinga amaanyi wano mu Kampala, mu ggwanga mu ddiini yaffe ey'Obukatuliki. Baŋŋambye Bishop Ssemwogerere ye musumba omukulu ow'essaza ekkulu erya Kampala. So Yowanda, Bishop Ssemwogerere bakuyingiza mu bino ebyobufuzi by'abano eby'ekisiru, omusajja omunaddiini omukenkufu Bishop, naye ate era Obukatuliki tubumanyi ebbanga lyonna, era mmwe bwe mutyo badde nga mutambula bwe mutyo. Omugenzi Cyprian oguwaddira mu bigere naye yatambulanga bw'atyo, tujjukira bulungi nnyo
era ensonga ezimu yali ng'avumbeera naye kati naawe eyadda mu bigere bya Oweekitiibwa omugenzi Cyprian Kizito Lwanga Oweekitiibwa Bishop Paul Ssemwogerere buntegeddeko nti gwogenda okulemberamu esaavisi gwogenda okulemberamu emmisa egenda okwaniriza okwebaza mpugu obubbi egenda okutongoza emmisa egenda okutongoza ababbi emmisa egenda okutongoza abantu ab'enge abantu ab'effubitizi abantu abataagaliza abantu ab'omutima omubi abantu ab'effutwa ku mitima emmisa yaabwe egenda kutongozebwa Bishop Ssemwogerere kale kakati A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Ssemwogerere Bishop Ssemwogerere omusomi w'e Kampala kale gwogenda okulemberamu emmisa ey'okutongoza obufere mu Uganda naddala mu katundu ako ak'e Masaka naye era of course tubadde tukitegeera bweba nti mukola ebintu byammwe bannabyabufuzi abamaze okubaako gye banyaguludde bwe baleeta mu masinzizo mwe musooka okubaaniriza kale naye nga mugendeyo nga mukitegedde nti omukolo gwe mugendeko mukolo gwa kutongoza balyake gwakutongoza babbi simanyi lwaki bwe baba nga poliisi yakutte bano ba MPs abasatu okuli Cicero Donozio Anamwejo Werwengo lwaki ni bano bampuga nabo tebakwatibwa mu mbeera y'emu eyo nga kiri open era kiri mu lwatu tesimbi bazibba oba bazegabira mu ngeri ey'amankwetu Haji Miti omulombi w'edduwa agamba nti genda yakulomba edduwa gwe naalina okusomozebwa okwenjawulo mu mbeera zonna ez'obulamu oli awo oli musajja abakazi bano buli gwe wasa yagenda emirimu gyafa gyagaana oli awo oli mukazi emirimu naawe abasajja baabula bagezaako okukwana be abayokya eggaali ku kyala abagira ebiraka by'eggaali abatunga engatto abatunda emiguwa ne butidda beba abasajja abalinga abajja mu bulamu obwo ebyo nabyo olinga aliko ekisiraani abawala bewakula nabo bonna bafumbirwa dda baleesa emikolo so kakati oyagala genda bweru naye biganye buli wogezaako sente zo ba agenti nga bazibba n'ebiringa ebyo olina byotunda byalemerawo olina birwadde mu lubuto simanyi bigalanaga simanyi biki kubira ku Haji Miti omulombi w'edduwa ku 0752 iyo mu kasondero oba ogiraba omugambe nti nakulabeko kimba updates nzaba kunyamba ate embeera eno nsobola okuba nga ngivaamu mu ngeri yonna ajja kubasobola okuba nga akuyamba ngenze kuba MPs nawudde ba MPs bangi be bawadde obuvunaanyizibwa ne be bayise ku mukolo guno waliwo abagambe bwa nti nno bo tebabayise ne balabye bulabi nga babalangira ku mawulire waliwo abagambibwa nti babayise naye tebamanyi kigenda kubaayo for example omubaka omukyala wa district e Luweero Brenda Nabukenya yagambye nti ye bamuyise kubeera ku mukolo naye tebamuyise kwetaba mu birala byonna okay ngenda kuwa okunyonyola kwange nga nsinza ku argument ya Brenda Nabukenya bw'oba nga bakuyisa ku mukolo bwe gutyo okkirizibwa gubeerako because oli fellow MP naye omukolo bwe gunaabaamu ebintu ebirala simanyi kutongoza kibiina simanyi kwogerera Nopu Mafuukuule simanyi kwogera biki remember Brenda Nabukenya wajje wava Brenda Nabukenya wali MP e Luweero omukyala gwe balitanga engineer Nakate n'akuwangula wa NRM engineer Nakate n'abeera mu parliament gwe neddayo Luweero nodda mu kulima ennaanansi nti ye business eva ewaffe e Luweero Nopu bwe yajja n'owamatukayo gye wali neekukwatizaako n'okomawo mu parliament era Honorable Nakate n'agwa kakati genda ku mukolo ng'okimanyi nti mwenamwena abamu mwayambibwa buyambibwa temwalina maanyi abamu ne mu byobufuzi mwali mwafadda nga temanyi kiddako eri obulamu bwammwe kati nga ggwe
Brenda Nabukenya jukira bulungi nti okuva 2020 mugumu I mean 2016 paka 2020 mugumu tewali mu parliament Engineer Nakate yali yakuwangula kakati genda ku mukolo wetabe mu buli kimu feno tukulaba genda ku mukolo gw'abasiraamu osaale feno tukulaba genda osaale nga tolina wuzu feno tujja batukulaba kyefaanaanyiriza omusiraamu alimba banne nti asiiba naye nga tasiiba bwatuuka eyo gyayingidde n'ali ebyokulya nadda mu banne neyeebuzaabuza kati muyingire muli ebyo ebyokulya mudde eno mwebuzeebulize mu basiraamu beera mu katuliki nga tewamala musomo naye ng'osembera fe tujja kukutegeera era kikoze bulungi nnyo omukolo guno ne gubaawo principal zino emmangala z'aba MP zireke zigende tuzirabe tulabe ne bezigenda okwogerayo baleke tubatunuulire bagende bo balowooza Mpuuga alina amaanyi agabaza mu palamenti Mpuuga bagendamu obwa minisita mumwesibeeko nga mukimanyi gwe Bwana Abedi weesibe ku Mpuuga ng'okimanyi nti Mpuuga mulangira Mpuuga alya n'abakatikkiro Mpuuga agenda fuukira no minisita wa landizi gwe ng'olya okunyuka obulevu obwo obwajjula envi ate oba onoofaanana otya ng'ogudde akalulu bannaye ali kulabisa mu 2027 kansabe embeerewo nkulabeko kansabe mbeerewo naye ba MPs bonna buli ali mu kwekwasa olwo be nalabye nze Mpuuga mukwano gwange nalabye kino kijoyisi baagala nga nakyo kyewunza nze simanyi nze bantadde kakiiko akategeka omukolo baagala n'obwa baagala abo obadde munnamawulire ku kaboozi ne ku NBS awo wavudde n'ogenda n'oyingira palamenti emityana byokola oli mukolera n'abako bakalulu n'abako balabika kati asimbye emirandira Mpuuga gwe weesibako tagenda kujja kunoonyeza kalulu mityana ne bwana abazze tajja kukakuuma weetaaga bannamityana eddoboozi lya nnamityana ligamba ki bannamityana baakuwa akalulu ku nsonga ki osiiba Masaka sokozi wafumbirwa Mpuuga anyway osiiba Masaka wabbaawo Mpuuga weerabidde abantu kye baakutumira ne kye baakulondera olowooza baakulonda Mpuuga teyaliyo lwaki ab'empitiyana tebagenda ne balonda e Masaka wa Mpuuga oba abalonzi b'ewa Mpuuga be bajja ne balonda naawe emityana mubeereemu amagezi muleme kwetika mitwe myereere yes mubeere nga Ssemujju yayogedde yabadde open yagambye nti Mpuuga tutambudde naye ebbanga lyonna wembaako comment gyenkola ku issues zino nja kuba nkoze bubi ekyo kikirizibwa ne mu ssemateeka wa Uganda mujja kujjukira bulungi nnyo mu musango gwa election petition eya Robert Kyagulanyi Ssentamu versus Uganda versus Electoral Commission abalamuzi abaali balina okusala omusango ogwo bali abalamuzi 6 kwaliko omukyala alina oluganda kuki kwaliko omukyala omulamuzi yayina oluganda ku izit Kyagulanyi yes nagamba nze nja kuba ne conflict of interest omusango guno munzikirize nguveemu naguvaamu omukyala bamutanga Esther something mujjukira omulamuzi yali controversial nnyo omukyala ogwe bagalira n'ebweru ddolo gwe yagalira ebweru n'amugaana okuyingira omukyala oyo omulamuzi kati naawe Ssemujju kye yakoze n'agamba nze Mpuuga bannange ntabudde naye ebbanga ddene ate nga kituufu Ssemujju be basajja abaludde mu palamenti ne bampuuga abo babula bazaliddeyo n'abaana abo bwendo kati bakola mu palamenti bwagamba nti sijja komendika ku nsonga za Mpuuga osobola omuwuliriza era aba mutuufu naye mu bano abalala abeebuzaabuza abayambiddwako obuyambi bw'okuyingira palamenti nga bakuyambako buyambi waliwo n'omubaka w'enjeru Jimmy Lwanga wali tolina bw'oli ne bakuyamba n'oyingira palamenti mutegeere mugendagenda ku mukolo ogw'okutongoza ekibiina waliwo kano kakazi katwaka eBukomansimbi kaali kakuba lisiiti ku gundi ku Nasa Road
bano abakuba ennamba mu lisiiti namba emu namba bbiri namba 3 paka ku 10 lisiiti buuku oyo omuwala Veronica Nanyondo eyazze mu parliament agamba omukono gwange ngugyeyo nabadde simanyi byenteekako mukono stupid tomanyi gundi ekyo ekintu kya Ssekikubo kiri mu wiiki ndowooza kati kiyingidde eyokusatu kuba yali movement kimalirizamu eri wiiki neyingiramu matazidde n'agamba nti ababaka katusooke tubaleke bajje bamalize matazidde neggwa neyo wiiki ya matazidde neggwako kiyingidde ne mweno kati gwe ng'ojja oleeta omutwe gwe ogulimu obuugi ng'ogamba mbadde simanyi kyensayinengako. Are you stupid? Are you an MP? You are reasoning like a P2 gundi. Ongo wa P2. Reasoning anga wa P2 man. Honorable Veronica Nanyondo. Kati abantu ngabo. Ekisooka Honorable Veronica Nanyondo akalubakwa it was a sympathy vote. Mwenyo muganda wo omugenzi Namaganda ng'amaze okufiira mu kabenje ka mmotoka wali mu kibira ky'empanga ng'ogende ng'owakava empigi afa yali mukyala wa Honorable Mbidde afa ng'ebulayo weeks 2 tugende mu kalulu bakuyamba abantu bagamba waaye tuleetaani bayingizaawo gwe ojja ogattawo ngaani nga muganda wo omugenzi akalulu abantu bakakuwa mu bungi mu DP eyiise ebisajja bino ebikulu naye bikubuzabuza kuba wali kawala kato bino ebisajja ebikadde byanona DP bikuwonoonye naawe okoze eki ovuddeyo mu DP oyingidde nuupu yaffe oyingidde mu nuupu kati oze otaddeko omukono ate nange nguje sigenda kuddamu kwesimba biki kale gwe issues zonna nazitegedde ogenda mu America kufumbirwa nalabye simanyi ne wedding meetings obanga za 15 ogenda mu America kufumbirwa kale abo nabo abebukomansimbi nabo basaze bwoti bunsalidwa bwe muto kale singa oli omukyala yaddawo muwala wa President Museveni oyo bamitane mama Honorable Lucy Katushabe singa yaddawo Honorable Katushabe yali awo onemna kiwala kingi yavuganyaawo singa wabaleka ne bavuganya ne bawangula wosanga bandikoledde abantu bebukomansimbi abantu baffe abebuyoga bandi benne babako babawa abantu bo mu Kitenga naye abantu bawaffe wane ekyamagoma naye oli awo omutwe mukalu temulimu wadde ttondo ly'amagezi oli awo osombwa busombwi bantu nakulya sente za gavumenti zammwe wa musolo za bwereere kale abantu nga mmwe muvumaganyiza ekitongole kye bayita parliament muvumaganyiza institute gye bayita parliament lwa bintu byemukola ndeso omukono gwange omaze okupendinga signature yo ku petition ya Ssekikubo ate omala ogijjeyo mbu bibansigning standard sibimanyi nga alinga gwe bawadde obwaloza okuleeta ojja oteekeko omukono kubanga bakugambye empuga amaze okuyisaamu akasimu munaabalabikidde eri biki naffe eno tubalaba buli agenda obeera ku mukolo gwa mpuuga simanyi ndianiiwe simanyi nze nnwanye naye simanyi biki amaaso g'abalonzi gubakulaba mutu disappointinze ababaka bangi naye amaaso g'abalonzi gabalaba amaaso g'abalonzi gagenda kwetegereza omukolo gwonna mumwesigidde ku mpuga agenda kufuna obwa minisita ate empuga musajja mugaga muvundu abamu mweyiyawiya kati nga Julie Kakande emasaka wakajja ate nenewunyiza n'okwewunya nti mpuga asinze kubuzaabuza babaka bapya oba be batategeera bulungi bw'otunuulira ababaka basinze okubuzaabuza nti Julie Kakande mubaka mpya Masaka wakajja bw'otunuulira Honorable Joyce Baagala Ntwatwa mubaka mpya w'Emityana wakajja bw'otunuulira Dr. Beri Bwanikono omusajja omukadde w'obulevu obw'envi obwakasuka obukasusi ne bukugwa ku mumwa obadde ng'ojjovuganya obwa president nga tofuna wadde epasenti ennamba ey'akalulu ng'ofuna 0.something bwe buli obadde ng'ofuna nupe ekuyambyeko ofuuse MP wakajja so mpuuga bw'otunira Jimerwanga ow'enjeru naye yakajja so mpuuga addidde akabondo akantu ak'abantu abo abalinga abamukkiririzaamu ate musajja agwa tudisappointinze nnyo kubanga tujjukira bw'oddamuuko emabega abasajja abadde nga bajja abeera ku kifo ekyo ekya leader of opposition
naye twali tugenze wala nnyo mu mulembe gwa profesa Ogwengala Tigo kubanga tubaddeko n'abasajja abamanyi mu kifo ekyo. Twalina profesa Gwengala Tigo, twalina Wafula Ogutu, twalinako Nathan Nandera Mafabi, twalinako Betty Awolo Ochan, twalinako Nalongo Winnie Chiza, twalina bangi babaddeko mu kifo ekyo. Naye ate tobafaananye mwanattu. Muvubuka gw'empuuga tobafaananye okulya omulugube, omululu, effubitizi, ettima, enge, obutaagaliza bikujjudde ebbanga liwasaavingira mu kafaako. Nalongo Winnie Chiza yali leader of opposition nga mbaka akiikira abantu b'e Kasese. Ababaka nga bamukkiririzaamu, ababaka nga bamuwuliramu, ababaka aba pati zonna nga bamukkiririzaamu. Era ebiseera actually Nalongo Winnie Chiza yabeera leader of opposition. Parliament ebiseera bye yali yina omuliro gwe yali eyitamu gwali gw'amaanyi. Ebiseera byegikwatako togikwatako by'emyaka president nga ajjamu ennanka constitution yaffe ng'ayongera ogiyuzaayuza nga yeewa life presidency mu kisanyi kye kimu ekyo. Omukyala n'alwanako kye yalwana n'ababaka bonna. Naye gwe bw'obaddewo kibadde ng'ekyamaanyi era nga kikulemye n'okuggusa be bavubuka abadde bakwatibwa aba National Unity Platform oba oliawo n'abavuganya wezingazingawo mu kibalama tebaamuta. Watuuka kuvaako nga kyosobodde okukola ekyamaanyi kutula dino na zi gavumenti ziizo kati weeteramu ne ssente akawombi naye gasajja mmwe emirambo gyammwe gigenda okubaako sipiiki enkambwe. Gasajja mmwe mwefuna ebiliyoni n'amba ne miliyoni 7 ne muzeetekera mu budget kubanga mwagala okwewa ssente. Okyali serving MP, okyafuna omusaala, okyafuna ebintu bingi nnyo. So kakati ne wotunuulira embeera efaanagana bw'etyo nga tosoose kubaamu common sense eyo nodira abantu bakajja mu palamenti ogasa obwongo bwabwe obataddeawo mu kattu bakazi battu ate abamu tebamanyi nti bagenda kugwa n'omala nodira agasajja agaafa mu byobufuzi agali mu political limbo because nze katoyinza kuŋŋamba nti lubega mukaaku with all that head omutali magezi ayinza kuŋŋamba ki? Toyinza kuŋŋamba nti wekiba Michael Mabika abeere Canada nti alina kyayinza okuŋŋamba ku byabufuzi bya Uganda. Yali MP n'abamuwangula n'atambula n'ava mu Uganda n'agenda e Canada. Kati oyo akugamba ki? Waliwo no gwe nalabye ono Lubowa oyo naye ali awo azunga buzunzi. Oddidde abantu bo baferiya naye kisinza okunuma nti ate otaddemu n'abantu bambi abalinga abali active oba abaakajja. Kuba kati ekikyala ki Joyce baagala lwakuba obutabala manyi omukazi naye bwagwa mu mukwana atama. Mukazi bwagwa mu mukwana atama. Kubanga kino ki Joyce baagala. Tuwe tukibalidde ebisanja byakyo nga 3 nga tewali akivuganya. Awo n'abakoba abadde ajja kuba n'abakoba abadde asigazza kana akasanja kukaba n'obwa minisita baleme muwongera. Naye kati mumuwadde maanyi adde. Joyce baagala obadde ogenda kuddamu okwataawo. Gavumenti yaffe engeze mu buyinza obadde direct minister wa information. Laba weesubye omugaati, weesubye ettooka, ogenda n'alina ekiwagu, abo basajja goloza mu gavumenti yaffe banaabaamu n'emirimu beweesibako. Ebyobufuzi byakubala tobiyingizaamu muntu omukalu. Yingira ebyobufuzi ng'obala bw'ogenda ne weekukutiriza ku mpuuga oba obaze eki. Mwabala ewasooka mwenna mwabala ewasooka ne muyita ne mufuna kaadi za Nuupu ne mubala kuba abasinga obungi mwali mukimye kaadi ne bampuuga bonna baali bakimye kaadi kubanga bampuuga bo gwabe gwakwonoona. Bakima kaadi ne bayonoona naye lwakuba ekirungi nti kye banoona kigumu. Kale akasajja katambula ne Katonda. Bobi Katonda mwennyini yamukozesa atuula ku ye n'akola emirimu. Buli abamugezaako mulumbo muwalampo mumenyamenya bibatuuseeko byebyo mubirabe. Kale principle njagala tutunulire nnyo abantu abagenda obeera ku mukolo guno era njagala tutunulire speeches zaabwe zibagenda okukola. Era bwe tunaamaliriza tujja kugenda mu summit yaffe ey'aba MPs tulabe bo kye batugamba. Kitukoze bulungi nnyo Mpuuga n'okola omukolo gwo ng'obudde bukyali 2024 mwezi gwa mukaaga okulonda kwa 2026 mwezi ng'ogwokubiri awo. Kitegeeza tulina full year eya 2025 gwonna gujjudde
hafu ya guno n'emyezi emitonotono egyaguli tujja kuba n'omwaka gumu n'emyezi nga 9 bitulinga byetusigazaayo tufune akalulu omwaka gumu n'emyezi nga 9 gye all together gye emyezi nga 10 myezi of course kale gye emyezi nga 21 yes kakati awo wetugenda okulabira ababaka bano time eno bagenda gikozesa batya abakukuse n'empuuga munaddamu okwekukutiriza eno ewaffe awo tujja okwongera mu maaso okubanga tulaba embeera zammwe njagala okwebaza ababaka bonna abatadde omukono gwabwe ku kiwandiiko ekijjawo ababbi ba paalamenti ekibajjamu obwesige abantu babonaabonera eno ebintu bya bbeeyi emisolo mingi buli kintu kiriko omusolo mungi buli kintu kiriko omusolo mungi amalwaliro temulimu ddagala enguudo nvundu obutale si buzimbe amafuta bagaseera buli kintu kiserebwa mu Uganda lw'abasajja abatono abatula mu kazimba ako paalamenti kuba kati weewuunye biliyoni namba ne miliyoni 7 singa zaateekebwa ku projekiti singa zaateekebwa ku projekiti oba kuzimba anything oba kuzimba somero oba kuzimba ddwaliro oba kyonna kyonna kye bandizisaddeko biliyoni namba ne miliyoni 7 nga zaagabano abantu 3 Solomon Sirwanyi Mathias Empuuga Esther Foyochan n'oyo omulala ebiliyoni namba nga mwazeegabira singa zaakolamu projekiti eyambe e Uganda yonna olowooza tetwandibadde bulungi kati bonna neewunza nejjo ne owekitiibwa Nathan Nandalama Fabio mbako webudadiri naye yataddeko omukono baminisita Pasis Namuganza omwombeeda webale nnyo Honorable Pasis Namuganza thank you so much Honorable Pasis Namuganza baamukuba mpugo yate yakulemera muno okuba Honorable Pasis Namuganza ate nga talina mutawaana Namuganza teyalina nsonga Namuganza teyalina buzibu n'okulemberamu ekintu ky'okumukuba simanyi bamuggyemu obwesige wekibi kirala lwakwanti ed obsesi alaba nti mwali mukwatemba Namuganza n'asigala ng'akola emirimu gye ate nga kinnawadde ate ng'agikola ddala buki bulungi so Honorable Pasis Namuganza webale kola emirimu gyo bulungi webale nakujja kuteekako omukono walaze baminisita nti okubeera minisita tekitolina kubeera nga otolina mutwe you have to be a minister with your head not a minister without a head a minister without a head is like bakita bate ekikongoliro kya kasooli ng'omaze okulyako kasooli ekyo ekintu ekifisse kye bayita ekikongoliro ye minisita atalina mutwe bwakugamba kino naawe anti ba MP batugambire tukola kino baminisita batugambire tukola kino nga mugobera bugobereza emitwe Honorable Pasis Namuganza Honorable Minister thank you so much nkulamusizza nnyo then ne Honorable ani omulala yebanga minister ne omulala yataddeko Jennifer Namuyangu naye webale nnyo Honorable Namuyangu wataddeko omukono so even other MPs namwe mujje museeko ndabye ebebulayo something like 30 around there mujje muteeke emikono gyammwe abantu mutandika cleaning ekifaananyi kyammwe kifudde paalamenti bano bampuuga bali mugwa kubba ssente eno basise donozio babakutte bali ku poliisi ekira ekifaananyi kifu mutereze ennyumba yammwe abantu nze kadda ng'okuddamu okulaba MP ku kyalo ng'ali awo ayina ku kyalo kyewange mbwazze asaba bululu era babisabe nganga nze siriiyo naye bwe mulabira nga azze asaba bululu misinde kumuyiribya buyiribya saagala MP ku kyalo kyange oŋŋamba ki obeera oŋŋamba ki nga bakuyisa n'okuteeka omukono ku kiwandiiko ekigenda okujjamu wesiga omubaka eyabbye ssente ogaanyi ate kati nze wange obeera oŋŋamba ki Dr. Senjobe owa Beef Organic agamba nti gendayo gwalina okusomozebwa mu mbeera z'obulamu mu ndwadde olina ulcers olina ania oba mulongoosa n'akomawo walinako TB naawona naye wasigala ofuna obulumi mu kifuba olumizibwa mu kifuba omukyala embuto zaagaana olina ekirwadde olina ebyo bitubeta fibroids ebizimba by'omunnabaana eby'omu lubuto babirongoosa osiiba ku ndiri obeera ku kitanda bakalongoosa ne wabawaata akalala akamera bw'ogenda mu nsonga z'abakyala olumizibwa nnyo olumu olwayo olumu togenda n'ebintu ebiringa ebyo ogenda waba wakagenda ate n'oddayo embuto zaagaana okumera mu lubuto lwo olowooza baakuloga kumbe nga si toli muloge naye nga just mu lubuto toli stede olinamu ebizibu abasajja nga temutambula bulungi speed yo yakenderera ddala omukudduko obanga atambuza ebigere bakuwa eggaali tosobola kugiwalula kale nno okwewala embeera eyo Dr. Senjobe yakoleddeko bayita ka wake up mugende eyo asobola okuba nga abajjanjaba Dr. Senjobe oba Beef Organic basangibwa Mengo
ku opposite Masengere oba ku kooti y'Emmengo ku kikubo ekyamaawo ojja kulaba ekizimbe okiraba. Gwe ali mu bitundu bya Kampala, Wakiso, Ntebe, areas neziranye wano Nateete, Ndeeba, Nansana, Kawempe, Makindye, Nakawa awo mwe mujje Emmengo kuva ku Monday mpaka ku Monday, kuva ku makya mpaka kiro awo ku Biva Organic. Masaka jali gwe Masaka tulana kujja n'oweruwero kyekimu genda weekasana ate Jinja naawe wali mu katale ate nga naawe wali Lugazi ojja kubanga omusanga awo ku Habsa Bank ali mtundu ewala jatalaba kutuuka tuli mu program kulabika nti Biva Organic etuuka buli wamu. Biva Organic tukozesa natural products oba ebintu ebikoddwa mu butondo bwaffe obwa wano byetukozesa okufunamu eddagala n'osobola okubanga owona mugende eyo bannaffe aba Biva Organic mujjanjabibwe era muwone. Kale emboozi ya bannamasaka bagobye emisa bagobye n'empuuga agenda kukola bibye nga ye agenda kukola bibye ebimutumbula naye nga bannamasaka tebakiriimu ali mu kwewayiriza mbu bannamasaka bagambye naye ffe abatuuka ku ground bannamasaka tebalina kye bagambye era ebyo tebabimanyi. Bannamasaka bannuupu ebyo byanyumyako bya ovulu biri ono muzeeyi byali ayogera muzeeyi Abedi simanyi ovulu zirimu pampa n'ebirala kwesiriwaza kubulwa magezi. Musubscribinge, mlikinge, commentinge emboozi eno etuuke ku lwamu ne beyina okubanga etuukako etuuke. Giweereza ombakawo bw'oba olina MP kwataka interview kano kaweereze MP wo mugambe honorable owuliriza bino MP wo muwulirize bino naddala nga wanuupu kamuweereze then nono wainalem naye kamuweereze mugambe bw'obeera mu parliament oba beezina mutwe tokuza bukuza mutwe nga mmale wabula omutwe gwo gubeeremu nga gulina amagezi guli presentinga abantu abaakulonda mu buweereza abantu basobole okuba nga babiraba muweereze baminisita bammwe muweereze ba MP bammwe abakulembeze bammwe ab'ebitundu basobole okuba nga bafuna ku magezi kubanga engeri yokka gye tugenda okukolamu okutereeza ensi yaffe bano abasajja be twalonda batufookedde ekizibu. Mukama abakuume. Bye bye.